Gagano TV nate tuli wano owa Agisma and Sons wano Mukono. Tuli wano twagala okuwayamuko ne Agisma ono atubuulireko ddala mukwano gwo yaani Agisma wansebo isebo mukwano gwo yaani alina kubeera atya ki ku mulembe guno teriyo mukwano gwo de bageza ne bakulimba lwaki ku bino ebyenfuna ebyatabuka taliyo kati kankugambe bino mukwano gwo goyita mukwano gwo ayitaba mukwano gwo abeera atya anti kati abantu ngera wolaba omuntu nagendeke Wagisima ne mugamba bankutte nakuyamba kuva mu komera aza kweyimiridde n'ovayo n'okungiriza oli mukwano gwange ate n'ekirala ninamu ekintu ekimu ekisumbwa abantu mukwano gwo kyoba omukoledde oba omuyamba owooluganda ky'omukoledde oba oteekeddwa kukikola kwamba baluganda ne ekiva mu mukuntu nga temuzaalibwa wamu nga kikwetaagako ng'obuyambi olwo oba omuyamba naye abantu bonna kano kakulu bakwagala ofudde omulambo bagwagala nnyo bantu baagala mulambo ate bagikayanira ninga neyakusse yennyini azze ku ntaana akakasi oba ogenze neyakupangidde mu lukwe naye azze agamba omusajja mutuufu agenze kati laavu yokka gye bakulaga bakwagaliza kibi ekisembayo ekyokufa olaba abantu kujja ku ntaana mu kuziika nga bayitirivu kumbe negwotereseza ebintu yo n'omugamba gw'omukuza afundikira agamba yono singa afa bino ebintu bino ngeri yabimpa teri yabimanyi nnyo wakisi kirumpanyaako omulembe guno 2026 kino ekyasa era abantu abeeyagala njagala mukkirize nti okweyagala kirungi naye omwana wo gw'ozadde mufuule mukwano gwo kuba yasobola okukujjukira ng'ogenze gwe kali ankola otolyawo nga bangaye tebatuteeka ebutambala kalagala wali wajja baasi bangalamizza gwe mwennyini ne bangamba baziika ssaawa 10 ne ziwera 10 kitundu omalira nazo bagamba nawe abasiraamu baluddeyo batugamba nga ssaawa 10 ono abadde musajja wo nfanfe mutambula naye muli mukwano gwo omupene kasimu ne muwayaamu naye awo olaba ng'otuna ku budde 10 kitundu bano abasiraamu baluddewo nenga omuntu gwowerekedde agenda mu ttaka okumala emyaka n'emyaka naye nga weewuunye tosobola muwa essaawa nga 5 obeere nga wooli emikolo okutuusa we giggwa omuwerekere bulungi gwoyita mukwano gwo bw'aba akuyambye ennyo nga bamaze okukuziika atwala ennaku ezi okwogerako kale kinene nnyo wiiki tasobola kuddamu kwogerako era biba biwedde omuntu asigala okwogerako yoyo omwana owuwo era yabeerawo n'anyolwa n'agamba singa taata abaddewo era gwe taata oba maama lwana nnyo leeta omukwano ku mwana wo kuba yekka yafuna peyini ey'amaanyi leesonga lwaki singa aba akuze nga kale nga wamulaga omukwano omungi ennyo noba nga Allah akujjuludde ayina kyasigaza aliredde mu bulamu bwe era akola bingi nnyo ebimubuzaabuza naye lazima kimala nekikomawo nagamba maama taata so ye mukwano gwo wasinga ku nsi naye ffenna abatusemberedde batusika kudda ku ttaka olina okulya obuzi nagamba oyo CEO Agisma and Sons kimuyisa bubi naye nga temuli ba mukwano wakizi tebanjogeddeeko nabeerawo ng'agamba muli mutima gwe lwaki oyo so bwe butonde bw'omwana wa Adamu naye tusobola bumugyamu n'otuuka ku mukolo ne baaniriza Agisma naye ye n'asigaye naye omuntu oyo twaliko olumu ku mukolo ogumu MC n'ansoosoobyamuko oli n'abuuza lwaki gwe basoosoobya ne mugamba nange mukolo gwonna guliko waguliko naye togwogera ojaleeta ebizibu kubanga bantu naawe kyabatwalira obudde okugamba lwaki ono so kati ebyo byonna byonna bivaamu obujja kyovulaba nkubiriza mikwano gyaffe abali eyo
boba ne mukwano gwo tomwogerako bubi eri bantu gezaako mwogerako ebigambo ebirungi mu bantu nga taliiwo bw'abaawo mwogereko ebibi yerwaneko kano kakulu bw'oba taata wange yakaŋŋamba eyantuma amannya naŋŋamba ono bwe yansanga tugenze kuziika waffe in fact nambuuza onomuyita otya nti mukwano gwange ate guno muyita otya nti mukwano gwange naŋŋamba kigambo mukwano kinene kigaziwamu naye bw'obanga ne mukwano gwo mubuulira ensonga lwaki ogenda mumukyawa ekigambo ngenda kukukyawa akubuuze nakoze eki olw'ensonga bweki ne bweti twabadde awantu ne baŋŋamba Kalyankolo wanjogeddeko kino naye kigenda kunkyaya oba kikunkyayiza agenda kwerwanako amakulu amakusika agali mu kigambo taata wange kye yaŋŋamba mukuma omukwano ebbanga lyonna nga weeriri ne bw'osirika obusirisi n'okyawa omuntu tasobola kwerwanako osobola bamuwaayiriza kati weekanga kali mbuuzemu kali Kalyankolo gw'olina omuntu nga bakutisaawo ekyennyonyi ng'akwaniriza n'akuleetera soda nga musaanukudde n'omunywa omuyina simuyina naye ng'olina abantu bameka abakwetoolodde bangi lwaki tomuyina simanyi nange gwe wennyini gwe weemanyi nti mukwano gwe ye famire yo kituufu si bwe kiri si ate omwana wo bava kukisaina agwedanga musaanukudde ojja munywa onywa bunywi ogamba ate mwana wange so ensi yatabuka era nkubiriza abantu okweyagala okweyagala kuli bwe kuti kitegeeza genda mu bbaala okweyagala mubaamu bino wammanga tosookera ku makya ngo yakulya bijanjaalo asidi n'afuluma mu mubiri nga wa bijanjaalo ne bakuleetera enkoko naye nga tesobola kuwoomera kitegeeza nti oli ebijanjaalo biri oba weeyagadde mubiri wo ogukoze saaviisi wadde enkoko nnungi osinga kubiki naye omubiri gwoyeza kulya bijanjaalo lye ebyo ekyo bayita okukola ki okweyagala gwekyogamba nti omuntu asese yaba asanyuse bangi abaseka muganda wange oli nakulaga simayiro naye nga muganda wange kiri ku mutima era bw'oba oyalokakasa nti abantu abakusemberedde tebakwagala kano kakulu nyamba okateeke ku mutimbagano ngenda kateekako olunaku lw'ogenda okakasa nti abantu abakusemberedde tebakwagala lwe luno wammanga obadde ne Kalyankolo omukozi wa Bukedde TV nga buli kyokola okimugamba baako nekyokolayo nga tomugambye bugenda kugula poloti mugenda kwawukana ategeereko oluvannyuma era agaana okuŋŋamba nze musajja w'enfanfe yadde amayinza okubba obusente bwe ate gobodde ebbali ogamba mukwano gwo era ne kino kyannyumidde nkitobodde okirowoozaako bw'oba oyagala emboozi yeetambule mu lugambo gamba Kalyankolo nkunyumirizaako nga mukwano gwange emboozi eno ginyumiriza omuntu omulala poziri muganda nga ali kamera yani omukulu Joseph nyamba tumugamba kati ate gwe Joseph ye mukwano gwo nze guli mukwano gwange ate nawe oli muki naye mba njogera emboozi eno nfundika nnyo okugamba nyamba tumugamba gwe naye olusituka ogamba Joseph jankubuulire agiisima abadde wano maama nnyabo olowoozeeko amaka weegali nyamba tumugamba oli mukwano gwaffe oli naye alina mukwano gwe Sebuya nga naye Sebuya agenda gyali agisima mukwano gwaffe amaka weegali gasasise oli kuki olwo oli mu bantu abawera ogenda okulaba nga emboozi yeetambudde naye nga gwomanyi olina kyama kiwa kiwulirako mukwano gwo so nkubiriza buli andaba agagga wano TV ekyama kisigala kikyo nkuwa ekyokulabirako ekyala gwa ndaba kitwale nti ng'abantu abamu bagenda kubasawa baganda tekitegeeza nti nze mba ŋŋendayo twogera ku bulamu bwaffe obwa bulijjo ye n'agamba akuumye ekyama kye tyazangera ku musawo wange omuganda era ekyo kyama kyange muli mu mutiba gwe nga tala gwakibuulidde singa omusawo omuganda ayita ku botiiki ye ng'alina gwali naye tagamba nti omulwadde wange kati oba olina kyama ki ng'alina ne gwakikaye ti omulwadde wange kale ekyama kisigala kikyo bw'oba olina kyopulaninga kyonna mu byenfuna mukwano gwo okumukuuma okumala ebbanga
Engeri gy'omaze omusunsula ng'olina bangi naye ng'olonzemu babiri. Tomubuulira by'ozzaako kukola mutegeezeeko butegeeza. Papa nakuzza ettaka eryo. Ekyo ekizimbe kyange. Era nina akantu kenjagala osheyalingako n'emikwano gyange. Oba n'akabaawo ku paati eddako. Kuba ndaba akantu kali. Kale kankabagambe. Teri kya bbeeyi. Teri kigaggawaza muntu. Teri kiwa muntu ddembe lye. Teri kikuwa kwesiima mu bulamu bw'ensi eno nga muntu kukola kintu nga kirungi nga weekwese muntu omulala. Myaka 35 kwana amalala ffe tusinga okuba nago. Oyagala ogule mmoloko ogiseeko ismandisanizi. Oyagala ogule ettaka oyita abantu nga 8 naguze wano baba tebabikwagaliza. Kolako ekintu ng'olina ky'okoze oba olina w'ozimba naye nga ne ku sayiti ojjawo kiro. Ogenda kukuuma obugagga n'abantu bagenda kubusanga. Biwandiiko bisoma ggwe nene ku sayiti bakulabangawo. Kya bbeeyi kijja kutuwangaza nga tulina ekituwonyaako pressure. Kati omuntu okola bizinesi gwe onoonyera ku bizinesi yange wala bbeeyi nga tondaba. Kijinzijjako okuba nti yange ndisibaawo. Kati gwe anoonya okunkola ebikyamu noonya kuba n'abaliwo nawe kyoba okola. Muwulidde ebigambo bya Agiisima. Musajja ali wano toyinza namukutegeera ndi alimu ebigambo ddala omuntu byayinza okuwuliriza n'agamba nti kituufu. Naye ebigambo bannayuganda ebigambo bizimba, bigambo bibuulirira, bigambo bya muwendo nnyo Agiisima. Bale kubisiima. Twalako kubukedde TV ku program ezigizaako okubuulirako ku bantu. Nange ndi kansala mulungi. Kuba nange mwennyini manyi okwekansolinga. Nze nesalira mangu omusango. Era naye olabanga ensobi ngezze weetonde. Kigambo nsonyiwa. Kati kalyankulu ozze mu ofisi yange. Kiki lwaki nkubuuza ntudde mu ntende okusalako nsazeeko lundi wa kitalo nnyo. Oba kisekete. Oli wa muwendo. Era okulaga nti oli wa muwendo kinsobola kinyimuka sandi occasion nkubuuza empisa kintu kya bbeeyi. Gwe tomanyi na ddembe ly'ofuna ng'oli wa mpisa. Oyala mpiseewo kano. Kano nkogera nkadde mu paati endala oba nkagere kati. Aji kati paati eddako. Kakugamba okatereke. Kale kano katereke ojja kabagamba. Allah ng'akuwadde ku ssente zino ziri ensonga bbiri. Allah bw'akwanukula n'omusaba n'akwanukula n'akuwa ku ssente. Bino bigenderere wammanga. Abantu bonna tebaagala muntu ali bulungi. Era tebaagala muntu alina ssente. Naye mukanyomeraako ak'okuba nga tebakwagala okusembezaako ku bantu abeewala n'okujja kugamba basobola okuba nga bakuwa information muno gye yayogedde akuli okumpi. Mpisa ng'olina ssente ze n'abagagga bemmanya bali Kampala bampanga nabo mukono. Naye teri kyensinga kubeegombako nga mpisa. Ngera ne ngamba kati nzaali gwe babuuza ng'omukulu akoze bw'ati nenga biliyoniya. You understand? Mbamanyi mikwano gyange nakukubira essimu nga ayogera naye bulungi ku ssimu kugamba olabanga kijja kwanguyiza omuwa information nti omuntu gw'otambula naye alina byapanga nijokoma okubanga weeyisa enneeyisa eraga nti gwe oli mugagga sente tezimala buli kimu. Kati kankuwa ekyokulabya waliwo mugagga wano musajja mugagga bamuyita Busuulwa. Omumanyi lwaki omenya abantu? Kamumenye kuba mukwano gwange nange wange. Busuulwa ayinza okuva mu mmotoka ye emmotoka ey'ebbeeyi ng'akusanze n'avaayo ssebo n'akola ati kalyankola osiibye otya. Kati ekintu ekyo kyogedde kituufu. Kati kitwale kale nti gwe olina gye wabadde ogenze n'osanga ng'oli amwogerako tomukubira essimu weebale nnyo naye waaba akulaze nti waakabi osobola.
bakwogereko kale kano kankamaleyo mu paati ey'okuna paati ey'okuna ku ssente ku muntu ng'olina essente eno nkulu era gye njagala naawe okulembeze mu byonna bw'omanya nti katonda akuwadde riziki akuwadde ssente naye wekkiririzaamu nti ozirina ekika kyo mw'osibuka n'ogamba nti luno lunyiri lwange niwe nti bwentambula mubaamu abantu abatalina ssente mu butaba na ssente bakwetaagako mugaso gwo gw'olina ssente atalina ssente tagenda kujja kulya wuwo naye katonda amugabirira lulwe wabula ekika kikwetaagako obuyambi bwekifuna oba onfuna nti agiisima tuyina omuswiba ogugudde mu kika twetagisa miliyoni 2 emiliyoni 2 kikole mu budde kale kitwali waliwo omukolo ogw'okusonda oba kali mufiiriddwa beetaaga bamufune enteekateeka ennungi nga bajeti gye mwina ya miliyoni 10 ate gwe omunene gwe balina mu kika gwe beekakasa lwaki oleeta kakadde nga bayakweta mitwalo 5 ku 10 basobola nga bazikola ki kitegeeza bessaala zaabwe gwe okubeera obulungi kwe kuyamba ku bizibu ebimu biveewo oba kitegedde kuba bali abatalina ssente tebagenda kujja kukuleebeeta mmere katonda bagabiridde ebyokulya n'abalinza munno yalwadde yeetaaga emiliyoni bagende bamulongoose bakubiddeko ate bagamba nze nsobola 5 nakyo kigwa kibakuba mu mmeeme yaabwe ne bagamba katonda n'agabirira muganda waffe n'agaana okutujjamu eno embeera so nkubiriza abalina essente okwenyigira mu bika ku bizimu ebyenjawulo so si kuweerezaayo mmere nti omuntu alina kukola ki kulya nti bwe buzibu bwe kuba n'atalina ssente era alya n'ebizibu ebire tubyetunuuliza mmuffe bye tusabira mubeere bulungi kakwate akagambo ako okabuulireko ne mukwano gwo nti ekika kitaase mu bizibu kuba ssente ziyita mu kuula ogwo n'atamanyi kika kye akola n'agaggawala naye bali abakulu mu abayava ye abatabamanyi era ne bamuyambako mu kusapootinga obugagga bwe kituufu ekyo okitegeera ffe tugenda emakka tutuuka ku ntaana y'omubaka yaffe emyaka nga 6 balukumi bammeka naye ng'ogenze kumusaba omusabireko ng'olina ababa ebijja biri 10 tosaana genda basabira kugenda kubalimako golowooza ekyo kikola kya bulogo tekiba kya bulogo oba bulimu obufubutuka kera ku makyaku nga baganda bo tugende kubijja tumale okubirimako mubiyonje mulire bunemere mumalekwa olunaku lulamba ojja kuddeena wali talina mulimu ojja gufuna oba okyali awo nti kalyankolo jangu wano osikeyo wano akakadde paati y'okuna yino ey'okutaano muzaddewo naddala nga mukyala yaba maama taata eddwa ze batusaba zigenda buterevu eri katonda naye obwetaavu maama tabumanyi ali mu kyalo ye akusabira kimu kalyankola abeere bulungi agisima abeere bulungi katonda taasa abaana bange be nazaala abeere mulamu buki weeyagaza naye olunaku lwogenda n'ofukamira wansi n'omugamba maama nina bemmanja baagaana maama nsabiraako ku mulimu bankuze ebigambo wakukwatako n'abikika ku mutwe n'akusabira bigenda kutuukirira kuba ye katonda w'oku nsi kituufu ekyo naye gwe okanya mugamba maama nkuweereza ebintu gwe mwennyini weetuukire ddayo ogenda teri kintu kirimu mukisa mukyere na sukaali eyo empeke ya nabbi ne sukaali obweka obubeera omu omuntu n'abunywako n'ajja ku mukyere gwe tomange gyozana kusumulukukamu era gwe olabanga biganye funayo kiro kumeza omukyere baako goziwaani bwetaavu olabe ogenda kumbuulira oli ali mu bwetaavu gyakoma okugamba bannange kalyankolo katonda akola atya kana akakyere nga nkalyako gwe ebibaamu byonna ebyo ojja kwekanga nga gwomu kubasinza okukwata amawulire mu mwaka omulamba nga tivi ekujjayo ekuwanise amazima goma gye kitegeeza nkitegeera ebigambo ebyo byogera na ssanyu era gwe buli wosinkana omuntu mu ebigambo ebirungi toba na ttima ebigambo ebirungi bigenda kukuzaalira ng'okaddiye ng'omuntu asobola okukusola kutwala mu ddwaliro kituufu tuyambye naffe bano abatuyambyeko okubaako obusoboga nti ogenda wano
naye wali tetubeerabira naye ate abantu abalala bw'omala omujja w'omujja ate nakutunuuliza emuntu nafuuka mulabewo ng'ayagala ate akugjewo n'agamba ono yangira bw'ati yansomera bizinensi n'engikola ate alinga atanjagaliza kaakati gwebale nnyo ogenda okulaba nga ebyo byonna byetooleza ku ggwe kati n'obuuza kati nze obulungi bwange bwe buliwa mu nsi bwe yali nkoledde ku muntu okumuyigiriza ono ekintu era nakola ntya tokayananga na muntu yenna ng'akwogerako bubi ekyokulwanyisa kyo mwago oba kuwalampya atya oba gambye oli mubi oli mulogo omusajja oyo ABCD lwaki ye asala amazima yaliwa oyo kati enamba emu ng'ebisigadde bimulekere omugambe wakitiibwa Allah nkusaba lwana n'abo balwana nange nze ndi munafu gy'oli siina musango nali nkoze ku dduniya buli muntu mwagaliza abeere mbulamu buki gobadde okimanyi nti abagagga betwogerako abagagga baba n'emitima nga mirungi Katonda n'abagaggawaza wayolabe kati kano kankakugambe bwe nti nako kalowoozeeko walabeko omuntu ng'omwebuuzaako ng'alina ebirowoozo ebirungi ayina amagezi amalungi akulaga nti n'omukisa aguyina naye nga tagaggawala wali omulabyeko gyebali ki ekibakumiramu ebyo embeera ayina nambezi nandi gibagambye mu paati ddako nayo kanjatule kati aba ayina byonna amagezi agayina ne bwomubuuza akuddamu bulungi naye ekimusumbuwa kibeeki mutima mubi oyo aba namutima mubi gwe gwokka egumukumiramu ebyo nze namukwano gwange twali mu paaka ng'omwana ayisawo akagaali najja namugamba tulabe kapande tebakkiriza kuyisa wano kagaali munajja namugamba omwana awedde avuga akagaali kale namuggyako emitwalo gya Uganda eki 5 omwana yakubya namamwese nazimuweereza nezijja nemugamba nekyokoze si kituufu omuntu avuga eggaali aba talina ssente ate newona abadde tamanyi okumugaana ajja kugamba ne banna abantu paka tebayisaamu ki naye n'okumusonyiwa n'agenda kya buntu oba kitegeera 5 wegivudde kizima bagigenda ku ddwaliro ne basaba bataasona ate gwe bagenda okusiba so nga ate agenda okutwala 5 muleke leeta obuntu omanye obuntu bulamu bumala ne busi